Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Tusaba Allah tabaraka wa ta'ala atusasire atuyigirize ebyomugaso atugase nabyo ataye atwongere okumanya. Yantegeeza ku lukuŋŋaana luno yaboogerako ebigambo bingi bali bategeera mangu mujja kudiscussinga nabo tebalina mutawaana ne ŋŋamba okay bwekuba kudiscussinga nange siina mutawaana tujja kudiscussinga wabula nja kukola preamble lwakuba topic gye yampa simanyi kyakugyogerako ndowooza mumwe mujja kubaamu asinga okugitegeera tugenda kugikwata ffenna. Yayogera ekigambo ebirungi by'okusiiba eri society, ebirungi by'okusiiba oba Ramadan ebidde eri society ng'ogyeko omuntu omu bw'ati. Of course okwogera okwo n'okusaba kwe nakufuna mu ngeri nyingi nti obusiraamu yes buyina bye bwadressinga nga bya muntu ne bubaako ne bye bwadressinga nga bya society. Kakati nga assumption yegamba nti bw'oba oyogera ku Ramadan ebiseera ebisinga tusomesa emigaso gya Ramadan egidde ey'omuntu nga ye ojja kusala ku weight nze mpulira nga asazeemukko olwedde siri nnyo gune newulira nga asazeemu simanyi gwe owulira otya seeka weight ye ekyuse tewali nnyo kyamaanyi kikyuseeko bahajati kiri kitya Ramadan era kyekoze ku saidi eyo kubanga abasomesa baba balaga nti ojja kusala ku weight ekyokubiri ojja kusembera maaso ga Allah taqwa ojja kukola like nga byonna biri ku muntu ki ku muntu ng'omuntu naye ate society okutwalize wamu ng'olaba nti nakyo kibuuzo kirungi era example gye yampa yalaga nti wakati seeko olaba nti bagamba nti purchasing power mu kisiibo okugula kuba kutono na buli ategeka ekivulu naye takola ki akijjayo mu kisiibo kasitamanya nti ekisiibo kigenda kujja. Obulamu bw'abantu amaanyi agali mu kugula gakola ki gakendeera kubanga amakulu g'ekisiibo nga kyo buta like omanyi waliwo mu Luganda okufuna n'obutafuna kale ekisiibo kiri ku butafuna butalya butanywa kwerekereza kati eyo process eyo yonna n'embeera creating bw'ekisiibo tereetera abantu kugula because idea yonna eri kuba nti tukola ki tuleka kaate ku Idi ne tugula nnyo mu kaseera ka Idi kubanga mudu eba ya kuspendinga naye wano abasiraamu basibukira ku mizikiti kati agenda okulaba ndye lwaki ngula sapa already masjid ekoze eki efumbye olugundi ampise simanyi oba omukulu ono yabateekedde futa yayinza nammwe mwennyini mugenda kukola ki kusibukira wano oba teyateeseteesa kankayiseewo nga abeekweka furaha waali kwegamba. Kati ensonga ya Ramadan nga tugidiscussingira mu dimension society the wider society impact ya Ramadan, it was a bit challenging for me given the time era ngenda kujogera ku katono then I will ask you as well to contribute oba oliawo omusomo tusobola okuguzimba ffenna ne tuvaawo ne faida ebuna nga tunaba kutandika olwo hadith ennaku zino enkutte yankwatira mu semina omu ku mikwano gyange yagisomesa tuba Butambala eyo nenjiteeka mu hadith zentandika nazo darasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu hadithi eri mu sunan Ibn Majah hadithi ya
1471 hadithi mu kujogerako bagamba eri Hasan. Hadithi eri Hasan yedira hadithi gye bayita sahih. Naye Hasan ne sahih zonna zikola ki? Hujja. Zikola mu kulamula mu ddiini y'Obusiraamu. So hadithi teri ku level ya butakola. Yo yennyini eyimirirawo ku lwayo nebanga evaamu amateeka g'eddiini. Kati Nabbi sallallahu alaihi wasallam omusajja yajja gy'ali n'amugamba nti allimni wa awjiz. Ono Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali yeewuunyisa engeri gye yali alabamu ensi. Omusajja yava gy'avudde ndowooza nga yatula dda shahada, kuba mu hadith tekiraga nti yali yatula shahada, naye yali basahaba yenkola yaabwe. Yajja n'agamba muallimni wa awjiz, nsomesaayo ekyo nsomesa naye funza. Kagamba simanyi bayalowooza nti nabbi atera okugaziya, naye gwe teberezamu okujjiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'omugamba nti allimni, nsomesa naye awjiz, funzaamu kuki. Gamba ye capacity yateze kukima bingi, ayagala dakika 2 ngera naffe tutera okugaasa kawanvuyiza nnyo. Era ntyamu nti essaawa ze bampadde wano bwe munaba temunyambyeko ne tufuula interaction eno okuba nti yamakulu tebowa, ziyinza okuba ennyingi nga sahaba no bwe yagamba nti allimni wa awjiz. Of course ekyo ekigambo kiraga empisa z'omuyizi n'omusomesa. Then mugenda kulaba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teyadda ku ekyo, yatunulira embeera y'omusajja nga bwe yali efaanana, yatandikirawo kumuyigiriza, n'amuyigiriza ensomeka bisatu. Ntandika nabyo ne assumption nti singa wabawo ekibaawo ne kitulemesa okumalako darasa anyway awemba ndi nange mba njogedde Nabbi bye yayogera wa awjiz, ate nga biki bifunda naye nga bigazi nnyo, kubanga mujjukira mu policies za Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali yagamba utitu jawami al-kalim. Allah tabaraka wa taala yamuwa ebigambo ebikuŋŋaanya nga bitono naye nga bikuŋŋaanya mu makulu mangi. Ekyo Allah agaba kigabe, era waliwo abantu nga bakozesa ebigambo bingi nnyo okutegeeza ensonga entono, nobaawo n'abalala nga boogera katono mwe ne musigala nga mukyali kwako mukavunula. Kati Allah buli mwamu wa gift ye. Kati mu bigambo bya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ono byayita ebitono, Nabbi yamuwa a way of life mu seconds ntono. Yamugamba ekisooka idha sallaita, bw'obanga osadde, fasalli salata muwaddi'i, saali swala eyasiibula. Katusooke tumaleyo hadith then tukomewo tulabe oba oli awo Nabbi bye yali ategeeza in depth. Bw'oba osaala Allahu akbar, yimirira mu kifo ekyo ng'osaala eswala yesembayo. Ekyokubiri kye yamugamba wa idha takallamt, era bw'oba oyogedde fala takallam, toyogera bigambo ta'tadhiru minhu, byogenda ate kwetonda shortly after or even later. Kati mu buwangaazi bwongo owangaala gwanga ayagala nkusomese ogende, genda gyogenda, naye bw'obanga osazeewo okuwogera yogera ebigambo, toyogera bigambo ng'ogenda kubyetondera. Al-i'tidhar, banaye munsonyiwe mbadde nyiizi oba bannange mbadde whatever. Ekyokusatu n'amugamba wa ajmi al-ya'sa amma fi aidi nnas, era weekuŋŋaanyanga n'oggwamu essuubi mu ebyo ebiri mu mikono gy'abantu. Gezaako nnyo okulaba nti weekuŋŋaanya weemalemu essuubi mu ebyo ebiri mu mikono gy'abantu. Of course oleke kubitunuulira nnyo, oleke kubasuubiramu bingi, ekitegeeza bingi naawe osobola okuba nti okigaziya nga bw'oyagala. Byebigambo bisatu Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bye yawa omusajja, naye nga bw'oba obiwangaaliddeko oba obyetegerezza, omusajja ono yali atodde shahada, si kyo? Bw'aba atodde shahada, eswala Nabbi yagimukola. Lwaki Nabbi amugamba nti bw'oba osadde saala eswala y'oyo akoze eki? Asiibula,
kubanga yatandise n'agamba alimni wa awjiz, nabbi yamulamu wasiwasi. Nabbi atya nti wasiwasi mukole naye tomuleeta mu swala. Kwegamba buli yalinga amusomesa nti bw'obanga osazeewo kukola nsonga yonna nga ya makulu, gikole n'obwegendereza ng'olwo oliawo yesembayo. Kati nabbi teyagamba musajja ono nti nno lwaki opapa irimu tebagipapira tuulaawo, yatandikirawo naye namutwala ku swala. Modo gye yamuwa mu swala yeyina omuyambako n'owalala okola ki okusoma, kubanga kati for example bwe tugikwata ne tukola extract mu hadith nga twagala to adopt a certain mindset as a way of life nga bali wano, buli nsonga gyolooza nti ya makulu ng'olina omwami wo for example oba mukyalawo, mulabirire beera naye ng'oyinza okugamba enkya togenda kukeesa. Moment eyo okkiriza ogikole ki ogiwangaale mu butuufu bwayo ng'oyinza okugamba nga topulaninga na byankya. Bwekyo nabbi bw'atuyigiriza okuwangaala obulamu. Kati na wano we tuli mulabawo kyetaaga okufuna mu ddarasa eno tuwangaale akaseera kano ng'oyinza okugamba teri kaki kalala, ffenna nga bwe tuli wano bwe tuva wano tugenda kusisinkana Allah. Kitegeeza wasiwasi yenna asaasiibudde ate najendaga ate futaali focus. Kati nabbi amuyigiriza one of the most important things in life, being present with yourself, present mu ekyo ky'oli mu kukola. Ozze mu maaso ga irimu, be present. Al-hudhur al-qalbi, abamanyi bakyogerako, abamanyi ba ilmu suluk, abamanyi ba irimu ey'enneeyisa n'omutima, baogera ku kigambo kye bayita al-hudhur al-qalbi, okuba nti omuntu ali present n'omutima gwe, era gwe mwe muva khushu', okutya Allah tabaraka wa taala n'okumenyeka ng'oli mu kusaala, mwe muva empaji namba ey'esswala gye bayita al-itmi'nan oba at-tamanina, okuba nti oyimirira mu swala ng'oli mutebenkevu. Era sahaba oli mumujjukira mu hadith gye bayita hadithul musi salatahu, omusajja eyasaala esswala n'agikola ki n'agyonoona, eyasaala Allahu akbar ng'agisaala namuga addayo saale tonnasaala mpaka yagamba simanyi njigiriza, nga empaji ey'obutebenkevu tagirina. Kakati nabbi yatandika n'esswala, kubanga esswala bwe tugiyimiriramu ebiseera ebisinga ebirowoozo byonna mubikola ki mubikuŋŋaanira, ogenda okuwulira ng'oli leeti, ng'obwa leeti bw'oliko gy'olina okutuuka bujjira nnyo muki, kiringa abapiki ababoda batuula ku stage awo essaawa 2 n'ama nga tana gwakola ki, naye kasitoma bw'atuula ku piki obudde nga butandika mumukwata. Kwegamba abaddeawo nga talina kyakola, kasita otula ku piki nga wasiwasi ajja, kati tuba tulina okugenda kati aba oluddeyo sente nga wasiwasi amukola ki, naye ng'abadde mu mboozi awo for 2 hours, era singa tozze probably would have been there for an extra hour or even more. Kati n'abantu bwe tuyingira mu swala, it happens, ani mufu atakituukako, Allahu akbar, ogenda okuwulira byonna byowera biri nga bitandika okukola ki. And of course that is the nature of what? Concentration. When you're present, distractions nozisala, kati you get attacked from within. Saawa eno ebitusumbuwa amaloboozi gange kali akavuga biki, naye bw'ogenda nti Allahu akbar n'otunula wali nabbi we yatugamba, eventually the noise from within starts, because munda tulinamu kerere nnyingi kyemutamanyi, era ayagala okuwakana ate kerere y'omunda yatabba okusinga ey'ebweru. Eno ey'ebweru mwegiraba teri mu kutuddusa wano, naye mumanyi lwaki tutya okutambula ekiro, kyokka teri bantu bagenda kukuba, naye munda mutandika okuleekaanira nolanga abasajja bakuli mu mugongo, tewali aliwo really, but because amaloboozi ag'ebweru gasirise, ag'omunda gatandika okusituka, buli fiya gy'olina ey'ekyo ekisobola okutuukako awo nevaayo, kati n'otambula n'otuuka ewaka nga wenno tewali abadde agoba. Kyokka ate emisana
where there is more danger, because people bebaleeta ebizibu, abantu bebaleeta ebizibu seeka. Kati wamanze bwe ntuula wano bwenti ekiro kiramba mbaaki era bawulira nti yafiidde mu furaha la qaddara Allah, someone attacked him. So abantu benyini betugumiramu ate emisana bebe tabbu gye tuli, ekiro tewali tabbu, but for some reason tutya nnyo. Kati bw'okuba takbira bwoti, ebirowoozo by'omwana atanadda ku ssomero, muganda wo agenda okufumbirwa ekiteteeyi kyanayambala, kakati ogenda okulaba ne swahaba naye yatuweereza message ate gundi afudde, byonna bijjira awo. Kati nabbi kyava agamba nti omuntu ng'asaala asiibula tabayo na plan. Yeswala y'omuntu asiibula toba na plan, you live the moment. Kubanga ne bw'oba ogirina already oba okimanyi nti olutola salaamu Allah akukima. Kakati oba olina ne plan gy'ogenda okubaawo. Kati as a model of life and a mindset to adopt okuva mu hadith, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atuyigiriza n'agamba kubanga eswala kya makulu, buli kintu kyonna kyoyagala okukola nga kya makulu, mu kaseera ako okukifunamu fully kikoleko impact, tolowooza nti kikole ng'oyinza ogamba teri kirala, just focus. Of course awo wawanvu nnyo, ate njagala tugende ku kibuuzo kye baŋŋamba okupresentingako, but I find that very important to adopt. Kati yenna abadde ayinamu embeera, abafumba bali wano, mwami omuzadde muweereze as though tagenda kubaawo enkya. Leka kuyisa maama wo na taata, onja mukubira enkya, maama era naye nja mbunkooye, you don't know. So essimu gy'okubidde mukadde gikube, olukuba ng'enkya teri lulala. That is how you enjoy every bit of life. Era obutawanvwanya ku nsonga eyo, ensonga eyo yennyini bwe tunaba tugitadde mu nkola ejja kuyambako okusettinga priorities. Ekintu kyotasobola kuwangaala n'olya ng'olyokke okukifiirako togenda kukibaako. Now let us assume Mungu atutwalidde wano nga we tuli wano, Allah atuwa obuwangaazi, but for purposes of learning towulira ng'olyokke ogenda like this is a worthy place, like tubadde twasiibye swala budde bwasuli ne gundi, everything that is good kiri wano, twogera ku ddiini, tuwaliwo ne kamera ejj'okukwata obujulizi nga tufa ogamba at least n'ab'oku nsi bajja kumanya baafudde batwogereko ebiki ebirungi. So this is okay. Naye teberezaamu ng'oli mu kafo naye nga wallahi kyokka ekikwewuunyisa akafo kotayagala kufiiramu, ate kubeera present muko kwegamba Mungu atusaasire wennyini w'otalina kubeera. Obudde buddukira awo ng'olaba oyagala okwongerawo ku budde okole ki? Ebyamakulu bwe bijja nga toyagala kubiddukako. Kati nabbi atukubiriza okwegendereza ennyo obulamu buleke kutuufa lwa nsonga eno. Ensonga ey'okubiri naye tugigaziyeemu katono. Wa idha takallam wala takallam, toyogera bikalamin ta'tadhiru minhu, toyogeranga bigambo ate byogenda okwetonda. Like eyo si mpisa ya muntu nabbi gwe yali ayagala akole ki? Ono sahaba yamugamba alimni wa awjiz, njigiriza. Nabbi yasomesa omusajja ono ng'amuddamu attitude ye naye ng'amuyisiza wala, then naffe n'atuwa message ng'omusomesa saabasomesa. Bw'oba oyogedde ebigambo toyogera bigambo byogenda kwejjusa. Ono omusajja mu kaseera ako yali tamanyi probably kitiibwa kya nabbi na ddiini or even how to address the prophet, right? Kati nabbi ng'amutegeeza nti olulala toyogera bigambo toba na mbeera gy'ojja kwejjusa, kuba kati ono bw'aba yamala n'asoma eddiini later amaziga agamuyitangamu ng'ajjukira butya bya addressing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kati gwe si kya mu bugunjufu, si kirungi okusinziira ku nteekateeka Muhammad sallallahu alaihi wasallam gy'atuyigiriza kwogera bigambo ng'ogenda kubyejjusa. I'm going to
on this point ngenda kubasaba mu participating ko nange biseera ki bibayita madhinna nga birowoozebwa nti osobola okwogerera mu byojja okwejjusa tokubaganya ebirowoozo kubanga nabbi kino kyatuganye kiri ku kwogera ng'ojja kwejjusa naye kiki ekiyinza mbeera kimu oyinza okubeera naye kwogeza ebigambo ng'ogenda kubyejjusa. Yes please. Essanyu eriyitiridde oyinza kwogera nga ki ng'oyinza okyejjusa osuubiza ekyapa ne Range Rover osanyuse Hajjati agambye yes oba oliawo nga Hajjati abanja ng'otandika oga wallahi ng'ojjewa seeka kiramulwa kitya okulya ebigambo byo singa oba tosobodde seeka mpoza ennaku 3 ekisuubizo oba olayidde kati nadhiri efa ng'otuyingiza mu masala so akaseera ka excitement erinnya lyo ssebo Yusuf agambye nti akaseera ko excitement kwe kusanyuka oba it can be n'ennaku yennyini. I think happiness excitement ndaba ng'erimu obulalalala you can get excited but not happy. Can something excite you naye nga tekikusanyusiza really like you're not so like anxiety is an excitement, right? A form of excitement. Muganda wange agambye Yusuf nti excitement whatever he meant we understood it. Sometimes ebigambo biba n'amakulu agasukka naye ffe ge tutegedde wano ge twagala ng'olina vibe kati vibe simanyi nakekategeeza naye abavubuka bakakozesa ennaku zino okutegeeza nti olinamu amaanyi ag'enjawulo sannyalaze gakuyiseemu kati ate omulala obadde wanisa omukono what other ng'olina ennaku tugeze oli akoze atya oba obusongo akaseera k'obusungu I think kakulu era ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagaana omulamuzi okwogera rather okulamula judge mu busiraamu ne mu butali busiraamu you will advise okuba nti awuliriza omusango n'ayisa n'okulamula nga munyiivu era mu Islamic law of procedure singa judge ayisa judicial ruling n'osobola okuprovinga mu court of appeal oba mahkamatul istinaf nti yajja anyiize oba oyina point esobola okukola ki olina ensonga esobola okusazisaamu okulamula kwe kubanga osobodde okuprovinga nti olunaku olwo omukazi we yamukuba empiba alwana agenda okujja mu kooti ng'akoze eki so obusungu bwe bumukubyetera omuntu okuba nti ayogera ebigambo ng'agenda ate kubye wano ffe tukivunula nga kwejjusa naye nabbi teyakozesa because okwejjusa ye nadam remorseful okwejjusa if it's not remorse kiba kyekirala regret naye nabbi yakozesa ta'tadhiru minhu i'tidhar is the omanyi verbal expression y'okwejjusa like kubanga okwejjusa oyinza obutakola ki obutayogera naye nabbi yagamba ta'tadhiru minhu kiga munsonyiwe lwaki kubanga okwogera ebigambo ebiga munsonyiwe all the time sorry biki kinenge gye kikufuulamu obanga ki omuntu atali collected enough kubanga okuba ewamu kikulu composure gwe wabadde okyamuka ki kati oli muntu atalina order within you chaos y'amaanyi nti you have to first unleash the chaos then you look for order later on nga dust etandisa okukola ki ate nabbi tayagala musiraamu awangale bw'ati abasiraamu tuba focused kyova olaba ebimu ku binakuwaza ng'omuwalimu muffe abawalimu tuli nnyo reactionary tetuli nnyo strategic mu bigambo byaffe tusobola okubanja omusiraamu eyakasiramuka
okuwa zaka ne tumubanja okola hijja nerinnya tanaba na kulonda linnya like tanaba na kumanya linnya liri yalonze litegeeza ki kati tetuli bagumiikiriza sometimes of course not all the times naye tuyinamu embeera ye excitement n'okureactinga tetuli nnyo focused nti okay kati umma eriwa exactly at this point in time because bw'oba wakutambuza ddiini weetaaga okiteeke mu magezi go nti wetwogerera tuli Uganda okay Uganda kyalo not village like but this place ke bayita Uganda okay Uganda ani afugawo amazeeko emyaka emeka okay obusiraamu bumazeewo bbanga ki amasomero g'obusiraamu genkanawa how knowledgeable are these people like mu kwadressinga olina okubanga kikuyambako obutakola ki obutatandikira ku irimu eyinza kukola ki kutabula bantu zino nja kubawayo ekyokulabirako nina gye nali nkola obusomesa emyaka egiyiseeko kati nyingira gateway nasangawo sahaba n'omwami yali mukatoliki n'omusiraamu ndowooza n'abatali basiraamu abalala like community ya ssomero naye nga lisomesa secular naye nga mulimu abasiraamu batali baki nasangawo ekiboozi ku geeti kwenyini bwekiti nga wewali akati mwe batuula mba nyingira bwe nti kageeti manyi okutamu okeesogge seekawuuno ne nga nfudde bangudde mu kiki kino kakati embeera gye nasangawo yiino seeka wamma tokkirizibwa kuwasa kazini nensoka nentunula bwenti nendaba abuuziza nendaba feesi yatali musiraamu nendaba omusiraamu ali awo nengamba ekibuuzo kale neneefuula nti sikiwulidde kakati jjukira buli woosirikamu omuntu akubuuzizza awalirizibwa okukola ki okunnyonnyola kati nensirikamu because usually that is the art I use anti kakati nemuga kadde nkolamu ne bwe kati gye yakoma okunnyonnyola nga nzikakkana ngezeko contemplating ki situation tuba tukyali awo jjukira yo onannyonnyola naye si ye yekka ayagala okunnyonnyola nabano baddakana nabo kati bayingiramu kati nfuna obudde obumala okukola ki okufuna context atali musiraamu ng'asirise bw'ati omanya ng'akuteeze okole ensobi mba ndi awo nga omusiraamu agamba seekeddi obusiraamu bwe wabukikkiriza mbuvaamu kati ekirungi naye sinasaala asuli ne mbagamba mumanyi eswala empitako naye kanzije naye nga sigenda kudda nakkira bukkirizi ne ngenda mu swala kajje sadda kubanga nalaba omusiraamu nga wenjogeera ku nsonga eyavudde muki ye takimanyi of course omusiraamu oyo after that bambi Allah yamugezesa n'endwadde nnyingi ebyamagini tusaba Allah gatutaase n'alyoka ayiga eddiini so tuyasini zonna yazikwata buli kika kya dduwa gye Mungu ahe yamusaasiira omuntu wahanika okwesabira oyinza ogamba seeka olw'okuba nti yalina okwekolako olw'okuya kati ndowooza olaba society weeri if you're not very careful wetwogeera atali musiraamu yali composed nnyo okusinga omusiraamu in fact ng'ono ali wiringi okwegatta ku ono bwebanga eddiini yammwe gye muliko mwakulidde kyegamba kakati ebigambo byoyogeera mu busungu mu excitement otera okuba nti ojja ku byenenye saagala tukozese ekigambo okwejjusa kusigala mu mutima sometimes ne batamanya weekaza mukalukalu tajja busera naye ng'olina okukozesa ebigambo ebirala omenyewo bye wakoze eki ako nno akaseera ka bunyoomoofu walaba omukyala omupya mukyala mukulu ne weefuula nti nno talina makulu akulemesa mmanyi abasajja mu bye tubamu nga bamaseeka abasajja mu kaseera ng'alina gwalabye ssebo weeyogeza olekamu era oba oyagala nnyo bbaawo tomuleetera kukugamba bigambo bijja kukola ki
era abakyala bakulu bagamba muleke mwana wange muleke abasajja bamanyi ajja kudda ako kali kati yali unstable omuzimu guba gwakoze eki gwamulinnye era mu kaseera ako asobola okugamba ebigambo kyobola bamanyi balinamu neirimu eyagala okwogera ku ttalaka y'obusungu okwawukana kwoyawukanye n'omukyala muki mu busungu discussion eyo ejja naye ng'ekigivuga ekiri emabega wa discussion eyo ye impact y'obusungu kikiri mu kwogerako ku bigambo. Of course nze ndina bagamba nti talaka whether ojogedde mu busungu oba mu ssanyu esigala nga ki nga talaka because talaka terowoozebwa mu kaseera nga musanyuse. Most of the times wabaawo ki obusungu bwona agamba buli omu nti n'adde nnyize talaka bagisazeemu abasajja bagenda kukozesa ebigambo ebigenda okuluma abakyala ate Allah yateeka sharia yateeka olukomera ku talaka such that we don't misuse what the words ng'abasajja n'abakyala babawa omulundi gumu gwokka ogw'okukola kholo such that they don't misuse it. Era omukyala yenna yagala okweyambulula bba kyova abakyala nabo bagezi namusaba dda talaka yaginnyima ne waba naye akimanyi alina omukisa okukola ki kubanga akimanyi bw'anamuwa talaka waliyo emirala emeka ebiri like guno gumu wakyabulayo ki kati abalawo ng'afa tukanya mugamba hajati nawe Allah yakuwa olukisa namusaba talaka naginyi lwaki tagimpa talaka ayagala eveeri because tayagala kutahammala kuba nti yalina obuvunaanyizibwa kuki kukwawukana okwo. Of course mukimanyi bulungi nti mu Islamic law amateeka gafuga divorce afuuse ensonga y'okwawukana yali liable yali mweyembeera omukyala ne bwakuwa khulu nakweyambulula nga guwa initiate nze for example mwakanya nti tomuzaako ate gwe omuzizaako bwakikola ekyo togamba mpana amahale gange because ensonga ebaawudde gwe wakola ki kati gwe bwanga gwe oyiza obwenzi after that ye nakweyambulula togamba obusiraamu bugamba ozzaaki because gwe ofuuse ensonga abamu tukola ensobi no tukiteeka kwani ayogedde no tekiri kwani ayogedde kiri kwani alese cause kyova olaba mu nsi eri civilized mu sharia era kuva ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wadde amateeka tugabasomesa naye divorce eggwera mu kooti togamba nti nno because mu kaseera ako it's your word against hers walina okubaawo jjajja asobola okugamba nti naye in a situation guwagireese because sometimes omukyala ogamba nti gwe wayinze n'okwenda sijja kuwa mahale naye nga naawe wonna gye wamulengedde like obwenzi bwo bwavudde ku bwenzi bwe naye takimanyi nti wamutegeera kati jjajja awo wajjira. Of course mulina okuba careful nga muloopa emisango gino kubanga waliwo emisango gy'obufumbo egituuka nga gyonna gijjudde kwewaako obujulizi mu mazambi kyovola teweetaaga kwogera na buli omu. It has to be a trusted sheikh oba authority nga amateeka gamufuga nga y'omuntu ne code of conduct ne ethical code ng'emukwata such that temuvaawo because amaseko yayenda already bamaze okugamba nti naye wamusupayingako gonna mazambi kugamba abafumbo baba bakanira mu mazambi ezambi lyono lisinga erya munne naye nebizambi katatoko ate bw'ogamba nti yayenda kitegeeza tolina bajulizi balala kakitegeeza okonjedde ogudde mu kadhf abaana baliwa nawulira kitegeeza wawuliriza olugambo musobola okubeera awo nga discussion yonna ejjudde mazambi meerere. Saba Allah tabaraka wa taala akoleki atusaasire. So obutagenda nnyo wala nabbi yagamba wala takallam bikalamin ta'tadhiru minhu toyogera bigambo ate ng'ogenda kukola ki okubyejjusa then n'okwetonda ng'okozesa ate ebigambo ebirala okukola ki okunaazaawo bino. Ffenna tugenda kuyita mu mbeera efaananako bwetyo naye tugezeeko nnyo okuba nti tugikendeeza ereke kubanga ya buli kiseera before you know it ogenda kuba ofuuse muntu gwe bagamba oyo tomumanyi mumutegedde oyo omuntu oyo tomumanyi gwe muweemu eddakiika bbiri ojja kulaba kagamba really Allah akitutaasa ekyo ekisembayo wa ajmi al-ya'sa amma fi aidi nnas kuŋŋaanya weemalemu essuubi kweyo ebiri mikono gy'abantu. Ino statement esembayo is another mindset
don't expect much from people, because abantu bo nibye balina bya Allah tabaraka wa taala. Ate abantu si bagabi nga bw'olowooza. Ate abantu Mungu yabatukweka emitima gyabwe. Kati okuva ku bintu by'abantu kyentegeeramu, okuva ku ebyo ebiri mu mikono gy'abantu kyentegeeramu, ekisookera ddala tosaba, ekyokubiri tebikuteeka ku bunkenke. Mukimanyi nti ezimu ku drivers mu nsi muno ezituteetera okukola decisions bwe busobozi bwaffe okulaba naffe bakola bye balina. Era lumu nakolako statement eno, abasiraamu ne bankubira essimu ne bagaa giddemu, namwe kanjogere wano. Nagambako lumu nti Allah tabaraka wa taala yatuwandikako riziki yaffe, si bwe tusomesebwa. Waliwo ali wano nga ekyo kipya, like Allah yatuwandikako ki riziki. Of course si kipya mu kukiwulira, naye mu makulu gaakyo singa nga nyonyola oyinza okulaba nga ate amakulu ki mapya, naye tusooke tukikomyawo. Kati Allah bwe yatussaako riziki, ate Allah mu kugezesa kwe n'atuleeta ate n'atuwa n'obusobozi obulala riziki y'abannaffe. That is where the test is. Nti osobola okulaba omukyala wa munno, riziki ye ne ku inspiring, riziki ya munne esobola okukola ki? Riziki ya munne esobola okukusanyusa n'ogaana riziki ekieka nange ninako. Kati awo wewava tabu, like oyinza okukkiriza n'ogamba nti okay, katooki yange yiino, essimu yange ya katooki, alhamdulillah Allah gyakyampadde kati. That's fine. It would be easier singa sayina busobozi bulaba simu yo, then kale nga bwe njiraba tenkola ki, tensiikuula nakunkyankalanya. Naye Allah yatussa awo wali test, by the way. Abamu balowooza nti kukkiriza nti Allah yagaba riziki ekyo kigezo, naye ekigezo kiri mu kuba nti osobola okulaba ebyange ate n'obyegomba ne weimagine nga ng'obikola ki, obiyina. Awe wali ki? Era awo wewava ensaalwa ne hadithi zonna ezoogera ku nsaalwa. Kati eno statement esembayo, nabbi ng'ayogera naffe agambye weekuŋŋaanye, kitegeeza okwesonyiwa abantu ne bye balina kizibu, olina okwekuŋŋaanya then weemalemu essuubi nti ebyabwe. Kikuyamba nti togenda kwemalamu nnyo. Of course bw'oba tunuulidde ebigambo bino nabbi yagamba ebyo ebiri mu mikono gy'abantu nga byamugaana okukola ki, okuba nti atunuulira, kiba kitegeeza nti ate ebiri mu mitima gyabwe bye bisinga obukulu. Omuntu kyakutte si kyekikulu. Kati for example nyini wano simumanyi, gwe mulungi okusosola okujjawo, nsobola okuwulira ku kino ennugu oba nenzira mu kwegomba gypsum, oba neneebuuza naye ono yayitawa, like ebiri emabega wa bino bye birina amakulu. Abasinga obungi twekwata ku shape na shackle ne tutekwata ku essence, era ekyo tukiyinamu. Of course part of it mu society yaffe kijja because of the secularism. Mukimanyi secularism leads to materialism, because we have to prove something, then when we prove amagezi gaffe gonna gabeera ku ki, gabeera ku ebyo bye tuprovinze. Kitegeeza bulamu bwonna ki, in the due process tuba tuli mu kusazaamu byonna ebyobubaka bye tutasobola kuprovinga tubikola ki, tubisangula. Kati ogenda okumaliriza nga ffenna ayambadde ekiteeteeyi ekirungi, avuze emotoka we. We are so taken n'ebyo bye tulabako ne bye tufiiringa neki ne senses zaffe, naye nga si bwe kirina okuba. Tewali kiyimiridde nga structure nga teri makulu gagiyimirizaawo munda. Ekyama ky'olusozi olunene ennyo kiriwa? Kiri kungulu, kiri munda. Batugamba nti buli lusozi lw'olaba, you might know better, buli lusozi lw'olaba
wansi luli twice that which you see above, right? Ekyo kituufu kyekimu ne aiso yakutte ku mayanja kano kemulaba nkavuddeyo bwe kati wansi waliyo twice that which you see. Kakati bw'olaba ekintu nga kikunyumidde nabyaga tokomaawo because walina obusobozi obukwata era most of us cling to what we can see. Oh bannange engeza nfuna omukazi oyo. You don't know what you're talking about. Ki ekikola omukazi oyo? Kiva nabbi bwe yagamba nti omukyala awasibwa olw'ebintu bina. By the way, n'omwami afumbi omwami gwe bakirya ngambye kuwasibwa then kati njagala mafolbi omwami bamufumbirwa kankozese kiri kiganya. Omwami bamufumbirwa era lwa nsonga ze zimu by the way. Bakuba nti nabbi yali agamba baami then olufika bamuwasa olw'ebintu bina. Tutandike ezadisi tuzimanyi nammwe. Aha emaali abavubukawo mulembe guno batandikidde ku maali. Okay, ekyokubiri eddiini obulungi ne family, right? Ebiri muki mu hadith. Nabbi yamaliriza agamba ati vakubya housing osobola okugwa ku baana wano mu kibuga nga kungulu yataddeko housing ya Samsung eriko naye nga munda mulimu Tecno like waliwo ne hadith ennafu naye ng'ate amakulu gaayo gatera okwagalibwa abasajja banyiivwe nga bakyayibwa batera okwagala ogikozesa babaganye emirundi giweze bagwamu essuubi batera okukompeyaringa abakyala ku muddo ogukula kumpi neki ne toy. Of course hadith teyakola ki ebigambo tebyakakata kuva ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye byali biraga nti omukyala alabika obulungi naye nga wameredde wakyamu ge makulu agalimu lwakwamba obizze mu Luganda bifuuka fane era twegendereza nnyo naku nga tuvunula hadithi oyinza okumaliriza nga olina engeri gy'osiriwazaamu nabbi mu mitwe gy'abantu omusajja omugezi yasembayo naye olwokuba yayogera mu Luwarabu kate gwe Oluganda lwo lukuwa kino nomaliza nga nti Muhammad biki byagamba abasiraamu ebyo. All in all ebyokungulu nabbi yali atuyigiriza nti ebyokungulu tubyegendereze. Abantu bye bayina bye tulaba bye tufiiringa tubyegendereze si bikulu nnyo wabula ate ebiseera ebisinga bishapinga nnyo decision making waffe. Bannange bafumbiddwa era ng'oyagala okufuna ekizibu mbere bawala bangi mu famire abakulembeddemu okufumbirwa bamukuba embaga ey'amaanyi ku social media trending. Bonna abaddako wano bafuna obunkenke bwe bataasaba naye ng'obunkenke buva ku ki? Era mwegendereza embaga enene ezigwa ewammwe nga waliyo batoobo. Abavubuka bonna abeera ku mukolo ogwo amanya nti wano bakuba weeyombaga tayagala kubanga yaddako. Abasajja tebaagala bakompeyaringa kale agenda okulaba nga naye yali wasiza naye nga naye bagenda musaba embaga yemu oba naaba bamugondezzaamu agenda kuwulira nga yali lesi oli omuko yali w'amaanyi kati yeye muka atali ki ne mumaliriza nga mutandiseewo embeera mu nnyumba egenda okubatwala emyaka emirala 5 ng'ono bwakyakola ate nga baali basobola okukola ki. Kati ebintu bye twagala era nga bituli mu ngalo tukole ki tubyegendereze nnyo. Nabbi yagamba biyina obusobozi obushapinga decision making waffe. Oli ayambadde bwati nange kanyambale, oli alabise bwati nange kankole ki. Era ebiseera biri ebikadde bannyaffe n'abo ababali awo omusono gwali gwakwemyusaamu kubanga abazungu baali bakatandika okulabikira ku TV kati ng'ate balekanga bye baakabi era n'okukola enviiri za straight awo wezitandikira biki naffe tukole ki. Era mpaka kati obumu ku butale obusinga okutambula obutale bwa braids ezo zi Brazilian simanyi biki kubanga enviiri ziri eziri ku TV zetulaba zirina engeri gye ziro like we are trapped. Naffe bamaseeka kimanyi okutukwatiramu eddiini y'omuntu ne tugipimira ku ki
ku nyambala gy'ayambadde, ku ndayika gy'alabise. Waliwo n'ebigambo bye tukozesa kati, waliwo omukwano gwange tuba tuli ku ssomero eyo. N'agamba munne wagudde ku accident kiki? Ne tuseka ntuga otegeeza kyo musajja wuyo mulamba. N'agamba nti ndaba tekuli kirevu. Nga baadde bagenda kukulongoosa ne bakusalako ekirevu basobola okukulongoosa. Olulimi nga lwagala kutegeeza nti omu n'agamba katukuwe boarding. Yakozesa olulimi boarding mugimanyi. Olulimi olwa gomasi olukadde bakozesanga boarding. Simanyi lwaki bagiyitanga boarding by the way. Kiringa era wembuuziza ekibuzo ne ngamba naye lwaki akasiisira kaali keetoloobwe? Lwaki akasiisira keetoloobwe? Because kalina kye katutegeeza ku bajjajjaffe n'eraba gye baali balabamu ki? Kasiisira keetoloobwe. Nammwe kankibalekere. Lwaki balowoozanga okuzimba nga bagala tukole keetoloobwe? Ne square baali bagimanyi naki? Era ne mbagamba naye n'ekirala lwaki ekisaawe ky'omupiira mukiraba? Kya rectangle eba eka kiri naye wakati awo omupiira we gutandikira era waliwo ki? Lwaki tebakubawo akantu nga lwaki aba design nga bakolawo kisaako ekyo? Ako nako tukalowoozeeko. Era ne kaba tugyetola bwetolozi. So what is it about? Era kambawe na kino bw'osanga ensanafu muzimanyi nga zigenda nyingi nga nyingi naye watya ng'ozisanze zeetola bwe ziti. Kino kiyinza obutakukwata attention naye kino ekyokwetolola nga ziri bwe ziti osooka n'otunulawo okukoola abe naye zeetolola ki ekigenda mu maaso. Kati okwetolola okwo kulinamu ki? Kulinamu ensonga eyo ngenzeyo bugenzi just to trigger your curiosity okuba nti tulowooza ku bintu ne tutabiyitako buyisi nga birina okukola ki nga bwe tubirabye. Kati nabbi yagamba sahaba genda tolina budde naye yonna gy'onaawangaaliranga gezaako nnyo okwesonyiwa impact y'ebyo bano bye balina ku bulamu bwo. Obulamu bwo mu decision making, obulamu bwo obw'omwoyo munda ng'ensaalwa, kuba ensaalwa bamanyi batunyola ne bagamba kwe kwagala, kwe kulaba ekintu muno kyalina n'okyegomba tokomaawo ne weegomba kimukole ki? Kimuveeko. Kati awo wali ettabu. Era osanga omusajja omukulu okukyagala lwaki abaana bo ebyo bagezi n'atandika batambulira tasaba Allah mbu naye abawaki abawa amagezi wabula nabano kasooka mission gyasookerako kasooka atattanye ki? Atattanye bano abaana abasabira oluvannyuma naye bano kabasooke bakole ki? Balekera ebiri mu mikono gy'abannaffe biyina kye bitukola. Okumanya kwa banno kukushepinga, obugagga bw'omulala bukushepinga nga totegedde, obufumbo bwa munno bukushepinga endabayo, omulimu gwa munno, endabika ya munno. Kati ebyo byonna tubyegendereze mu bulamu bwaffe bijja kutukolako impact naye nabbi akuwooninze baako engeri gy'owecontrolling at least obifunemu kirungi. Abadde munno bw'abanga asadde nnyo omukoppe, munno bw'abanga akola nnyo n'agaggawala akuyigirize bakola ki? Like always try to be on the side ng'ofuna mu ebyo ebiri ki? Wabula tuleke nnyo kuba nnyo kungulu. Akasaati ako ka kibbibbi gundi oyo muyaaye. Omuwala oyo enjayambala gy'ayambadde teeka nkwewaza okugwa mu kizibu. Basiramu bannaffe tubajajingira mangu nnyo like very fast. One mistake and that's it because gye tulabye. Oba nalabako lumu we nakulira omu ku baseeka yali asomesa n'agamba Haji gundi ogenda kutubuulira ssente ezaaguze bbaasi ebbiri gye zaavudde riba. Kati of course obuto bwe naliko naye sisobola kumanya complexity ya nsonga naye nga nti buli bbaasi ya milioni 240 oba 5 45 memory yange sikijjukira. Nagamba ezo ssente wazijewa nga ne Haji muzikiti mwali ogenda kutubuulira gye wajja ssente ezo. Kati ekyali kisumbuwa seeka baasi eri mu mikono gy'omulala.
yamutabula nemusula mu zambi ly'okulowolereza ne mu zambi lyaki. So to be very careful nnyo nga bwe tukiwulira. Nabbi yagezaako nnyo okutuyigiriza okwewala okuba quick mu kujajinga. Oyo gwolaba omuwala ng'atambula tayambadde ayinza n'okuba talina ngoye, ayinza okuba ezo engoye alina waazijje bamubye buli kimu ne bakitwala nga hajati abannanfuusi. Actually bamaseeka bamuffe omuwala ayambadde akamukwala tumuyita ki nga kasharia naye nga mubumanyi bwesharia nga wana bwa fitina wa mubutegedde nga kasharia naye nga fitina like nga tekayambye kwegamba sharia naye nga teyambye. Osobola okulaba nti musiraamu naye nga teyambye. Kati abamanya abamu batera wano mu ggwanga bamanyi ogamba abo bannanfuusi. That is being very fast. Oyo ayinza okuba wallahi agenza okukambala nga awulira eddiini gy'ayina like that's implementing aba ali awo nga nekyakoze 100% kibayisa obunnanfuusi n'oyanguwa okuba nti omukosa mu mutima gwe. So mujja kunsonyiwa hadith ginabadde n'okutandika nayo ate eringa gye njagala okumaliriza nayo, naye ekikulu ekibaddemu bw'obanga osaala saala esswala y'omuntu asiibula ne tugamba nti every moment whenever you are in a place where you feel it's very important wegieko wasiwasi kikole ng'ogamba kyekisembayo mpaka obudde bwakyo olina akola ki obunaggwako. Be present. Ekyokubiri Nabbi yagamba atya wala takallam bikalamin ta'tadhiru minhu, toyogera bigambo ate ng'ogenda kwetaaga ebigambo ebirala bikola ki okubimenyawo no mu ngeri y'okwetonda n'okwejjusa. Ekisembyeyo n'agamba gezaako nnyo okwesonyiwa impact y'ebintu ebiri mikono gy'abalala. Kyetusembayo ku nsonga eyo gezaako nnyo okunoonya kiki ekikola ebyo ebintu, what is behind, because for everything physical there is a metaphysical. Era amakulu g'ekintu tegatera kuba physical. Essimu eno bw'ogirengera awo ebigikola n'ekyekola tobiraba naye gwe weekutte kuyo nga ki nga yo. Kati tugezeeko nnyo okunoonya omugagga yagaggawala atya, ono seeka yasoma atya, ono agundi like tunoonye biki ebyabaleeta okuba nti batuuka awo naffe ebiba birungi tubikole ki. Otherwise abagagga bangi betwegomba singa twali tumanyi gye bajja ebyobugagga byabwe mu nnyumba balinamu abaana baabwe babasaddaaka olwakazaala we papa ne bakakola ki ne bakasaddaaka. Kyokka ate gwe gw'oliko gamba Allahi musajja oyo mukwano gwange abadde annyumiza engineer omu ku basajja basiraamu yazimbye amaka yangambye ekyalo kiramba lubiri yange eseeka ono anyumiza naye mugagga naye eseeka nduseeyo ne ngamba kati atufe obwavu tuli mu nsi ki. Kyokka nga omugagga alaba munne akoze ye engineer ali mu masanyalaze anomukolera generator ne solar system generator abigatte like ebyo byali mu kukola ki. N'agamba seeka nduseeyo nga ki TV ziri buli wamu mu nyumba abaana biki kwegamba ntuuse nanga ndabye ng'omusajja yeetala I want this retirement to be an exceptional retirement. Naye singa Allah akulaga nti akulaga gye yajje ssente oyinza okugamba sooka oleke kansooke nkole ki. Kakati ebyo ebitalabwako ebiri emabega wa buli ekirabwako kyetwegomba bye bisinga okuba nga byamakulu. Bwe kiba tekinakukwatagana na mbeerayo gezaako nnyo okulaba nti tokikola ki tokyegomba. Hadithi yeeyo, hadithi ya makulu nnyo nkakasa ekigambo kimu kwe tuba tusobola okukirwako wabula kasita buli omu abinootinze osobola ogenda mu maaso n'okusigala ng'okyakola ki okyagaziyamu. Era kambabuuza ekibuuzo, mulowooza omusajja ono yali apapa nabbi tiyamukwasa irimu yonna ey'obusiraamu yonna kumpi yagimutikka mu bigambo bisatu n'agenda nayo. Kati naffe we tuba tusomesa tunuulira omuntu muwe ekintu nga gy'anaakomya okuba nga akikola kijja mutwala kimutuuse ku
ku birala tomutandikira wano bw'oligwe. Sometimes tusomesa tutandikira ffe wano we tutuuse temwagala kola hijja oloko wakava Makka temwagala kola hijja. Bw'ombuuza nze seeka mu kika kyaffe meka bakakola hijja si bangi ate nange waliwo omugaga eyagimpadde naye teyampadde togana kumpa naye kyenjagaddemu nga example nti nange nakafuna ki hijja naye bwe nkomawo basiraamu mugende Makka. Kakati bwe mba nakagraduatinga mu sharia oba nkoze bwe ntuuka ne nkomawo nga ngamba musomesa abaana eddiini. Omuntu n'abaawo nga tamanyi na tawhidi wa asma wa sifat ebitendo bya Allah tabaraka wa taala tabimanyi. Tawhidi gwe wakusomeseza ku university gwe nkubanja gwe kati tetutandika bwekityo nga tusomesa omuntu mulabe talina budde ayagala kuyiriba bwe bajjuma olwojjuma nga za mwangu kati waffe wali ekireka wendi imam masjid baraka tusaire dakika 17 ku 2 bwe nali nakatandika abasiraamu baba bali awo dakika 7 aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il niba bafuna okusi nga walanga kutube yakolaki bagulanga mukaddima kumbe tumaliriza. Bwe nakomawo nensomera dakika 5 akimi swala kakati bw'ojja n'osaazawo ebiwanvu nze kenyini nze nabeeyonoonera naye nabo bennyini bakulaga balina bye bagenda okukola ki kati bayambe beera nga nabbi tobagamba tuulaawo tokola booti olw'ensonga tebagenda kubikola ki wabula bafunireyo kadoozi nga gye bagenda okukoma okukalowoozaako kagenda bapushinga ne gy'otali okusoma ki okusoma eddiini okusinga okugamba nti eddiini yonna ogenda kugisomesa leero n'enkya naluli obasuzeewo abamu tosulayo ne mu itikaafu naye tewali itikaafu yali emazeeyo irimu neno darasa temazeeyo irimu tuli ku hadithi emu tuli mukola ki kudiscussing mukkirize hadithi tugikomyawo bw'oba nga waliwo alina kyeyagala okugyogerako n'ocontributinga n'okubuuza tuyinza okutandikira nga tunaba nja kiri ekya Ramadan ne impact yayo ku public ngenda kukifunza wakati era kino kiwanvuye. However tusobola okufuna contribution yamu hadithi mugiyizeemu ki oba mugyongerako ki recently now bagamba that omuntu akubuuza for example katugambe olina essimu ngerabika bulungi mukwano gwo nagamba esimu nnungi wagigula sente mmeka so instead of bagamba nti nagigula zino sente oyinza bagamba nti eno essimu yankostinga 300 days of working or 300 days of saving then nategeerawo wajje wava okugifuna okwo tekuba kweraga no mbale ndowooza like no, it shows them I think where you've come from. Yes. Oli bwakubuuza nti naye ennyumba eno yakumalako sente meka tomugamba miliyoni 7 mugambe it's 5 years of working 5 years okusula ku street okay kuba mbadde nja kigeraageranyamu n'ekyo maybe I don't know how you see of course yes. Of course kirungi kati bwe nkiteeka mu bannayuganda baffe wano oba weeraze fena tulina kuyitamu eyo embeera tosobola kunsamalizingira kantono emiliyoni 6 kyezikuyambira nti ne bwana agenda ku dduuka bajja kumugamba meka kuno okutaka bana kuyinza okumusuula ku mwana w'omugagga nga ye talina kye yakoze naye agirina ajja kugifuna nze ndaba atagifuna nnyo sikulimba wakati wamma okumya otya obufumbo bwo ng'otandika kugumirwa kkubwa
nakuvumwa na era omwana atanaba kuzaala muga wayi obuzadde buli butya omwana wo nga balayika bulungi nti munnange pampa kusula nga teweebase singa omuntu akunnyonnyola butya bwe wafuna olubuto olukuyisiza luti kubanga achievement nene by the way ng'otandika kwebakira ku saidi emu kubanga abasawo baba tebaagala bebakire ku mugongo omwana obunkenke obwo bwebunyumiza kati katulindeko maama katulindeko tujja kujja kati kiyamba omuntu okumanya gy'ovudde bw'olaba nga kijja kumugasa nga ye wabawo n'omulala ng'omugamba ekituufu sente zaakyo n'omwana omugana naye naawe osobola okola mulimu ki ambadde sinafuna mulimu ate ofayo Allah banaakuwadde omulimu osobola kukola ki noonya ojja bisoboka bino tubikweraliikiriza oba oli awo akayinza okumuwuliza nga ki naye bonna amugamba ennaku z'oteebase oyinza okuba nga ogamba omuntu nga ate ye teyeebase nnyo gwe noweebaseeko nga gwogamba ali awo ye actually obuzibu bwe yakayitamu bulina kumuwa simu zo iPhone 4 ze yeegombye kati bw'okizza ku kukoowa bagamba okaaba ennaku yo ng'olekamu abantu bayise muki abantu bayise mu nnaku wallahi gwoyinza okuwulira ng'eyo yeesinga oba oli awo nga waliwo yayonsa ku ki ku musota kumanyi okuyonsa omusota omanyi trauma mamuyinza okuddawo ne musaaga n'ensi si byangu abantu bayise mu kavuyo kati bw'oteeka success ku kavuyo oba ku nnaku gy'oyiseemu n'okukola ennyo ayinza okuba mutuufu by'obonyeebonye ayibonyeebonye emirundi 2 oba emirundi 3 naye nga talina kati oluusi omugamba bugambi nti wayi ya bukadde 6 n'omusabira Allah tabaraka wa taala amukole ki amusaasire oyinza n'okugimuwa kuba kati gumanyi gye wagijja oba naye toyagala kuddayo oyinza okugimuwa naye eyinza omumussa kyekizibu sometimes oyinza okuba obadde ovuga n'ogaana omuntu okuyitawe nagaba mutu kuba baabaki naye ng'olengedde bodi badde namukuba one like mu mira mu side zolanga waliwo wadde amuleetera kati gwe n'omuyitako buyisi naga ebisajja by'emmotoka bino naye nga singa omulese badde ogenda kuba omusse sometimes okuwa omuntu kwe kumutta sometimes ate okumumma kuba nti omutaasizza eyo mubiraba nnyo ku makubo noga kale singa teyasibye oluusi ekisa kyokola kyekittaana kyekitta omuntu kale oluusi olina okuba nga olina hikima eyo ekola ki emanya wano nawali wano nawali but otherwise thank you nze ate owedda mmanyi totegera na Luganda kati nga nange ndi mukali kabayasi ketugambye ak'okujajingira abantu kuki ku ndabika era sebo ojja kunsonyiwa oli musajja wa Kabaka mulamba esebo naam wanji ebyokuyiga biweddeyo naam yes hajat muwe kazindala owa kamera yayagadde awulira akazindala Waalaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shayinze kyenjizeemu omuntu osobola okwegomba naye n'oba mumativu n'ekyo ky'olina nga bw'ogumiikiriza Allah okuwa ekikyo. Omuntu osobola okwegomba n'oba mumativu n'ekyo ky'olina nga bw'ogumiikiriza Allah okuwa ekikyo. Amakulu ngategedde naye ebigambo by'okozesezza ate biri mu kunkyankalanya. Like kyoyagala okugamba ndayika nga nkikoze eki nkifunye naye omuntu ate omutebe omumativu ate nga bwagumiikiriza bw'oba wamatidde baba wamatidde anti eyirabayo nyinza okuba nga nina ekintu nga ndi mumativu nakyo naye nga ate
nenjagala ekirala ekisingako naye ate nesikola wasiwasi kitegeeza toli mu mativu nedda nsobola okuba mumativu naye okwegomba kyemmanyi tekiri haramu waliwo yegombanga mu mativu ye nsobola kati nyinza okubeera ne sisita ngono nabeera nga alina kyalina nze nga mboba olina neŋŋamba alhamdulillah ekyo kikye naye nange allah nsaba akimpe bintere mu luzungu njagala kukintira manyi oluganda luno unfortunately ndowooza abaana bawenkya ku gundi ku hotel africana waliwo conference bagiyita batya anti kati sheeyo olaba nyinza oba kankuwa example eri simple nyinza okuba sinafumbirwa toyinza kuŋŋamba nti nja kuba contented nga siri mufumbo so wendaba sisita wange ngafumbiddwa nensiima nti afumbiddwa nensaba allah nange neninda ampe ekyange olaba ate bw'otaddemu akazungu awo ne bitegeerekeka nkitegedde bulungi unfortunately point gyenjagala okutegeeza nti tulina akavuyo mu bwongo ke mutalabanga bwe tutandika okulowooza tulowooza mu luzungu ne twogera mu luganda kate oluganda tulinako lutono ekyo kitukosa nnyo n'abawalimu tusoma ekitabo kya imamu shafii yali hujja akozesebwa ng'obujulizi mu lulimi oluwarabu tosobola gamba nti oyingiddeyo n'akawalabu ka akatono n'oluganda lwo ahe lwotamanyiddeeko ddala mbu n'otegera imamu shafii 10 byakola ki kati kyetwogerako wano omuntu asobola okuba nga talinaba kufuna ekyo kye yeegomba naye n'asigala nga yekkusa mu kaseera ako n'obugumiikiriza nga bw'asaba allah akoleki akimuwe enjogera gye yakyogeddemu ffenna twakitegedde naye akakajanja kakisomesa kenkoze kufaafaagana naawe just mu bigambo kubanga ebigambo bino bye mulaba biyina ekyamakulu kinene nnyo byekikola ebigambo mumanyi okuba waamuko ku maanyi g'ebigambo amazzi tetulinawo mazzi wa amazzi ago mugalaba ebigambo by'ogwogereramu bigakolako ki omanyi nti osobola okussa mu mazzi obutwa ng'oyogedde bwogere egiraasi y'amazzi yiiyo mujjawo yagenda okuginywa notandika okugyogererako ebigambo ebikola ki ono akindeetedde bulungi tosomeramu Qur'ani nekikola impact kyogaa Qur'ani weetuula tewayi kirala kiyinza kutuulawo ebigambo ebyogerwa nga omukyala afumba ku mmere ng'agifumba bikolako impact ne ku baana ebigambo bino ebigambo bye twogera birina impact nsobola okuva wano nga mbakyaginze oba nga mubazemu amaanyi n'ebigambo njogera ebigambo ne mubirisiivinga munda ne bishapinga omusaayi gwammwe no tugenda kulwana allahu akbar mubadde ki temumanyi kibatuuseeko naye nga biki nenzija njogera tekadda nemuvanga bwaffe tuli bamuliro ng'ennaku bakoze eki kati ebigambo tubeere careful nnyo biyina amaanyi ne impact byegikola muki waliwo ka video kenalaba emabegakaawo kali documentary video nga kalaga experiment gye bakola oba Japan oba Singapore I don't remember nga bataddewo ebimera ekimuli babisimbira kumu naye ekimuli ne baba nga buli lunaku bakeera kukikolimira ekirala nga bakiwaana ne balaga nti after some time bye basimbira okumu kino kyakula bulungi kino kyakonzibwa ng'ate conditions ez'ebweru zonna gyezikola zezimu n'amazzi gakiwa era bwe badde study ezisoma zamzam ziraga water molecule ya zamzam erina shape ya njawulo eri star like kyova olaba bw'ogiteeka mu mubiri gwe tosigala kyekimu kubanga omusaayi gwe gufuna amaanyi geegamu
Zamzam wali wasomerwawo Quran simanyi n'emitwalo emirundi emeka like akakatundu ne vibration eziva mu ibada eziri awo zikosa amazzi ga Zamzam. Part of that Zamzam ine emikisa naye kati ate nayo yeyongera okuba ey'emikisa olw'okuba nti weeri gamba environment ya la ilaha illallah ebicupa era tugenda nga Makka notanya ku Zamzam because amazzi goga era abamanyi abasoma amazzi balaga nti tusobola okutegeera ebyaliwo mu bajjajjaffe nga tukozesa amazzi bagala okutandika gajjako kugajjamu information kubanga gasitowalinga ani yakubye munne mu nyumba ani yavumyani amazzi gakola ki balaga nti gasitowalinga ki galina memory kyobolaga amazzi kintu kirala era Allah tabaraka wa taala ne mulala tugafunamu wuzu ne tukola ki ekyo kyekitonde kya Allah kyanjawulo nnyo ku bitonde ki ebisigadde era kiba kirungi noba ng'onywa ku mazzi agalimu Qur'ani kubanga bwe gayingira mu nsi y'ebitalabwako amajini gakalubirirwa ddala omubiri n'omusaayi ogulimu ki kubanga engeri gye gubaamu guba gwanjawulo era ekyo mukyegendereze kati olw'okuba naffe ekitundu kinene nnyo okufa abantu tuli mazzi kiba kugamba nti weegendereze society mwowangaalira the toxicity will what ejja kukwata obere charged awo oli toxic mu ngeri moki oba endala kyova batukubiriza okuba nga tuli mu ddalasa biki oddayo nga oli fine like environment eri wano yonna y'abantu ffenna twekozeko impact nga simbi tuli ffenna omuntu bw'aleeta enniye batwala mu jihad ye khutuba gyawa mwenna mufuna mudu ya jihad muwaga mve ku zino jihad zaffe za Uganda ez'okuwamba emizikiti naliko omuzikiti ogumu ne tusaala jjuma shekhe n'alangirira jihad ne bagisondera ne sente neŋŋamba kireka tugenda mu lutalo lwa ddiini kwe naye bagamba ne basonga masjidi eringa wali olaba kiri ekizimbe kiri nga bo bali wano kati neŋŋamba sente ze bakuŋŋanyiza zigenda kugula byakulwanyisa zigenda kutwala bajaasi jihad ng'egenda kununula masjidi eri okugijja ate ku basiraamu kati nenkulaba takbiri ziri mu muzikiti zikola ki natula mu kasonda neŋŋamba naye kweri tukyali bubi Allah atusaasi naye alhamdulillah bigenze bikendeera ebyo kati mbaleetedde just for ku kahistory ako naye ndudde obiraba kati okujjako nga gwewamu ku kyalo bikyakola ki bikyaliyo ebyokununula masjidi ng'ogijja ku basiraamu kyeki ekyo omuzikiti mwaguzimba lwaki temutandikira ku kyaki lwaki ate agamba shahada gwotalina kukwatako Allah yatugamba mu suratu Fatir yagamba ati thumma awrathna alkitaba alladhina istafaina min ibadina oluvannyuma tusikiza abaddu baffe betwasitula amadala mu kitabo Allah n'abamenya faminhum dhalimun linafsihi mwawo betwasitula amadala mulimu ab'ebyazaamaanya bakola tebakola wasaala solawe mukolaki ominhum muqtasid mulimu n'oyo nga yaleeta kye bamulagira tayongerako ominhum sabiqun bil khairat mulimu n'oyo nga ye akola n'ayitalawo naye bonna Allah yabayita min ibadina mbaddu baffe mbaddu be Allah tabaraka wa taala beyasitula amadala n'ekitabo kya Qur'an kati omusiraamu yenna agamba shahada is a no go zone togezanga n'omwesimbamu one way or the other he is more dangerous to attack tunuzaako ewalala at least ate bwona atunuzaayo ewalala ate nayo Allah yaba protecting kakati teweetaaga kulumba anyone mu bufunze sooka wambe kitaawo sooka wambe kitaawo ate tulina principle mu sharia egamba idha staajala ashai'a omuntu singa apapa okufuna ekintu qabla awanihi nga obudde bwaki tebunaba kutuuka oqiba bihirmanihi ekibonerezo kye butamuwa kakati bw'onawamba kitaawo nga togaana okusika tojja kusika bagamba kati okulwana lindako mpaka nga fatuwa okuva mu mukulembeze eyise mu jihadi etegerekeko ogenda olwane naye togeza n'ogenda mu nsiko biki wano twalina tugenda mu nsiko batukuba kibooko kati tuli wano tusoma ddiini ku furaha
temugeza ne mugenda mu nsiko. Allah abasaasire. Obadde olina ekibuuzo? Wa alaikum salaam. Fikum barakallah. Ekyo kibuuzo mu hadiisi mwekiri. Ekibuuzo mu hadiisi tekibadde. Nze Ashiraf Mutagubya Muhammad, ndi musajja muwalimu, ndi musomesa ku AIRTEL department ya Sharia Islamic law. Yenze Ashiraf Mutagubya. Waliwo ekirala? Okay, kakati mbali nsaba mukkirize malirize n'ebigambo bino, kuba baadde bantegeezeza mugenda kusibuluka, abamu temugenda kubeera wano ku futaari. Ramadan nze nganze mutunulira bwe nti sizoni y'ekisiibo, ffenna wano twasiibye, si bwe kiri? Of course tusuubira nti twasiibye. Okusiiba kuno wakoze eki ogamba nti osiibye? Did you do anything? Kye wakoze kuleka, right? Era Ramadan baga imsak, kuleka. So ibada ya kuleka. All you did kumacha kugaana kunywa, kugaana kulya, that's it. No wangalaga sijja kola. So ibada ya sijja kola. Lwaki Allah tabaraka wa taala tuwaayo akaseera mu bulamu bwaffe tukawangaale nga kakudetachinga? You keep detaching. Ebintu byonna byobadde olowooza nti bikulu. Freedom bw'oba ogyetegereza, freedom eva mu maanyi go okukita. Abantu bangi tulowooza freedom tugijjamu kukifuna, era tuli mu kukola tufuke financially independent. Waliwo n'akagambo akanyumya ka financial freedom, nako mukakozesa nnyo mu lulimi lwamu olw'ekicorporate. Financial freedom, era tusavinga tufune financial freedom. Nze obugambo sibukozesa, sibutegeera, ndowooza lwakuba era ndi muwalimu one way or the other. Naye obuwanguzi obutuufu buli mu kuba nti toyina kye weetaaga, ne bw'oba okirina osobola okubaawo nga tokola ki. Era Ramadan ejja netuyigiriza ffenna ng'abantu amaanyi agali mu kuba nti tofunye. Abantu abamu bakaaba n'agamba nze sifunye lanchi, namwe mulimu amaanyi. Singa oyimirira n'otakaaba oba mugumu okusinga ki? Ekitufuula abazadde abalungi mulowooza kiva ku ki? Omuzadde yekwerekereza. Omuzadde biseera aba aleka kyekimuwa position eki. Gwe kikufuula omwana kumubeeba buli kiseera, tosobola kwerekereza. Era kyovala tulina abaana bangi nga bantu bakulu naye baana. Gundi anvumye, gundi tuli awo mu social media tukola ki? Tukaabakaaba nnyo because an adult, part of being an adult, bwe busobozi bwo okuba nti osobola okuleka. Ne baleeta emmere n'olaba nga abaana bagyetaaga n'ogaba abaana kabakole ki? Omwana omuto singa atulawo n'agamba mulye,
gwe toyinza kumwekanga noga omwana omuto agambye nti mubaleke balye baseeka n'atuula wali bw'ati aba atubyeko amaanyi era bwe tutamuwa kulya ne tukkiriza ne tulya nga tannalya tufuuka banafu. Kati mu kwesonyiwa ne mukuleka mulimu namuki amaanyi. Kati Ramadani season yetujjukiza nti oyo musajja akulumya omutwe aganya okuwasa osobola okumuleka akusuubiza ebbanga oli trapped ibada yino yakumwesonyiwa like just kera kumacha omwesonyiwe ojja kulaba amaanyi gojja okufuna actually ajja kutandika okukugoba. Era abavubuka olwokuba ffe tuli abasajja abali wano ffe bayizi ebiseera ebisinga wadde ennaku zino batutwala speed naye ffe bayizi most of the times. Obumu ku bukodyo bwe tukozesa okuyigga olumba nomala n'ottamu ku bigere kati bwottamu ku bigere agala lwaki ayimiridde kati amaanyi go yo ability okuddako emabega eraga abantu nti olina obuvunaanyizibwa n'ebyokukola ebirala beetereeze mangu. Gwatava mu inbox buli kiseera oba ku mulyango buli kiseera olowooza nti no mukulaga n'okufuna mwemuli amaanyi ne mukukirekamuko mulimu ki mulimu amaanyi. Era abantu bangi tuli mu buwambe naye tetukola ki olowooza nti nno bw'otaafuna ekifo mu gavumenti oba mu bukulembeze ogenda kufa totegeerekese. Tukube ekifaananyi nga tulina ba MP babiri bonna baagala kwesimbawo oba beesimbyewo omu n'agamba nkulekedde omulala n'agenda mu maaso ani w'amaanyi. Mwe muba mutandika okuwandiika akatabo muwandiika kwani ennyo gwe baalekera oba eyaleka. Mumanyi lwaki omusajja yeewuunya okusanga Umaru ng'ali mukati wali Umar radhiyallahu anhu kabaka yalina okuba kabaka wa empire ey'obusiraamu ng'ali mukati k'entende wali agudde awo mu kakeeka omukulembeze. Era Umaru bwe yali ajja okuggulawo Palestine mu biseera ebyo baamugamba ng'atuuse ne gwe yatambula naye baatambula bawanyisiganya ki ensolo kuba oli yagamba twagala kubikwasa mukulembeze wammwe bisumuluzo byaki bya Quds. Bwe yatuuka bwe yatuuse basahaba ne bamulengera ne baagala akyuse kumwega nti amundeke nga bwe nzize bwe ngenda okukola ki. Omusajja bwe baamulaba bano abaali bagala omukwasa ebisumuluzo ne bagamba kati yoyo mukulembeze w'obusiraamu gwe twatukola ki nti amaanyi ga Umaru galabikira nnyo mu butakuba ng'asobola mu butalwana ng'asobola. Kyova Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti laisa shadidu bisura amaanyi tegali mu kukola ki mu kukuba wabula yamlik nafsahu inda al-ghadab. Singa osobola okukwakwasaganya bwoti ne weerekereza mu kaseera ng'onyiize waliwo amaanyi bw'osobola okukikola bagamba oyo musajja mukulu oyo mukyala mutegeevu. Era Ramadani bwe tunaagivaamu nga tuyizeemu kulumwanjala na kusala weight nze mba ndaba tetufunyeemu. Ramadani is a model. Allah atulaga nti nga bw'olaba wadde okuze bakugamba soma ofune irimu genda ogaggawale kola bwoti byonna biri kukufuna because everyone is pointing you somewhere nga waku accumulatinga waliwo amaanyi agali mu kugamba nti ebyo mbirese. Era nina kasitole kenyumya neŋŋamba mukwano gwange yajja naŋŋamba seeka kakati bangobye ku mulimu era siina mulimu ne mugamba alhamdulillahi rabbil alamin nga kirungi antunoja bwa seeka ogamba ki ne mugamba kati osobola okukola kyonna kyoyagala okukola obadde muwambe gwolowooza nti n'amaanyi gabadde gakusigala ku mulimu naye tomanyi kyobadde ofiirwa. Right now you can take any direction in life. Luli obadde tokisobola kati mukukkiriza n'obaako kyowota oyo omuwala gwogoba ng'agaanye okukkiriza omuwase muleke. You're wasting resources olowooza nti n'amaanyi go gali mu kumufuna naye gezaako mwesonyiwa ojja kulaba amaanyi gojja okukola ki. Era ebiseera ebisinga eyeesonyiwe ennyo yaba atulamula
mulowooza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yali afa yaleka ki? Amaanyi ga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gava mu kimulowooza, part of maanyi ge. Kufa nga talina kaalina. Nabbi sallallahu alaihi wasallam mutabani wa Ibrahim bwe yafa ensi yakola ki? Twafuna eclipse ku ggulu, ebigambo ne biyitiŋŋana nga omanyi abantu twagala nnyo ebyawongowongo, era kyobula amadiini agamu gakutte abantu wano bya magerogero, magero omwana wa nabbi afudde, eggulu likoze bwe liti kirabika nno. Nabbi n'abagamba inna shamsa wal qamar, enjuba n'omwezi tebikola eclipse mbuloko waliwo afudde ku nsi. Era yemubirabanga kabonero mu bibonero bya Allah tabaraka wa taala, musabe mpaka Allah bw'anaakola ki? Nabbi yeerekereza okulya obuyinja. Kati saawa eno kiina abantu b'ekisiramula because ako kaali bw'ogwa ku bannabbi b'obulimba kaba kaseera kakulaga lyanyi. Omwana nga afudde nenakuwala n'enjuba neekola ki? Neesiikiriza omwezi. Ne nabbi yakyerekereza. Nabbi n'afa nga talina byabusika byamaanyi byakoze ki? Byalese. Kati okuŋŋaanya kikuwa amaanyi naye n'okuba n'obusobozi obwesonyiwa mu nsi muno. Era kyobula culture zonna ziyina ebigambo ebiwe nga bya kitiibwa, bikozesebwa mu ngeri ya kitiibwa nga biraga amaanyi g'omuntu gakoze ki? Gafunye olw'okuleka n'obutafuna. Ekigambo for example obugumiikiriza, lirwaga nti oli mugumiikiriza. Obugumiikiriza, okwerekereza, okweresa, kyekirala obutapapa. Ate walina ebigambo omululu si kufuna naye omululu mulungi, omulugube. Kati okufuna n'okwagala okufuna ebingi si kitendo kirungi buli kiseera, naye amaanyi go galabikira nnyo, ne busajja bukulu bwo n'omukyala nti mukyala mukulu, birabikira nnyo mu busobozi bwo okuba nti ensi yonna etabanguka n'edduka efune, gwe n'osigala ng'okoze eki? Otudde. Kati Ramadhaani etuyigiriza okuddamu okujjukira nti ne mu kuleka mulimu ki? Mulimu amaanyi. Saawa eno osobola okutaasa amaka go singa osonyiwa omukyalo oyo n'okyereka, singa bbaawo omuleka osobola. Getting your right kuba kufuna ye mindset gye tulina. Tojja amaka nga gafa ate ng'otandika kwecelebrating nga single parent. Okwetooloola abanadamu, nange kenyini nkyakinoonyerezaako, sijja kulimba nti nina irimu eryawo ekola ki? Naye discussion eyo nagitandise buli wembeera nga nsomesa ennyambako bwe naagitambulirako emyezi 6 mwaka, oba olyawo irimu ejja kuba ekoze eki? Eweze. Naye netolodde neŋŋamba nti point ekirimu nti tulina omutawaana, tulabira nti tulina ebitabo biri ebyokukola ki? Ebyokusoma. Ebitabo byombi bisobola okutegeeza Allah tabaraka wa taala. Ekitabo ekisooka iqra, soma, ye Qur'an, naye soma mu linnya lyani? Allah tabaraka wa taala. Yagamba omulezi wo bismi rabbika alladhi khalaq. Soma ekitabo kino ekitukuvu Qur'an ng'okisoma ate mu linnya lya Allah tabaraka wa taala yatonda. Kati abamanyi ne bagamba tulina qiraa 2, ensoma za mirundi 2 mwe tuyita okutegeera Allah tabaraka wa taala. Esooka ye Qur'an, ey'okubiri kwe kusoma ensi n'ebigirimu. Oluusi tuba tunuuza mu nsozi, tugenda mu geography, oluusi mu physics, oluusi mu chemistry, like okukona kusoma ki? Ensi. Naye mu bitonde Allah bye yawaako obujulizi nti byanjawulo be bantu. Kye tulina okutegeera nti mu bikolwa by'abantu musobola okutegeeramu endowooza y'abantu. Bw'ojja Uganda ng'omukyala afukamidde n'abuuza
kina kye kutegeeza sikyo omuntu omwangu ajja kudduka of course nga movement ezigenda maaso bwe zikugamba either mu ddiini oba mu eziva mu western world nga feminism zikugamba omukyala bamukolaki bamutunduza bwe zinaba ziddiini zigaye nti okwo kusinza kitali Allah ovunnamidde kitali ki Allah tabaraka wa taala either way bw'otunuuliraako n'otakakkiriza kuinfominga ku butya omuntu wa wano bw'alowooza oba weekoze bubi kyekimu abantu tetufaayo nnyo ku kumanya lwaki abantu bawana akasiisira bazimbanga kaki kasaako ennyumba zaaliwo nga za ssubi si ye issue naye akasiisira bakolanga kaki kyekyaleeteranga omusajja wa wano kuba ye yazimbanga okulowooleza mu mbeera eya secular bwetyo naga kankole secular building era mwina abaana nze mu experience yange ntonotono kizibu nnyo okusanga omwana n'omusongera ku shape eya saako n'agiyita square nokimanyi saako gye tusooka okukwata zizimu ku shape zisooka okukolaki rectangle ekusumbuwa simanyi biki naye akakeetolovu bwe kati kalina kyekatukolaki kyekategeeza kaaba tugyetooloola ne mu Qur'ani mulimu watara malaikata hafina min hawli al-arsh bamalayika beetooloola ki arshi ya Allah tabaraka wa taala era abamanyi abamu bwe bawegendereza mu kusomesa eddiini batuula mu ngeri erisa beetooloola omuwalimu waabwe era mujja kuba basaale babajulizi nti darasa gye musomye nga mukoze kasaako ne muba muli ku university ne mugatta obutebe ne mukola kasaako waliwo feeling of connection ne unity mu purpose ejja okusinga darasa lyesomesa nga muli mu mizikiti zikoze line weziti abayizi abeetolodde omusomesa waabwe balina ki balina enjawulo kati round table nga yo mwagiwulirako let us sit on a round table that round thing waliwo ensonga lwaki abantu baffe dda wano baali batula mu bakita olujjuliro lwalinga lwaki era nga mutuula bwe muti era ffe abasiraamu olusiniya twalukolaki tulutuulako bwe tuti ebiseera ebisinga wadde batandise oziteekamu kuki ku mbeera empya kati ziwanvuwamu ne zikola bwe ziti naye akakantu kasaako kati kambabulire bwe bagamba kigambo center what comes on your mind center bwe bagamba kigambo center shape ki ekujja mu gundi kati lwaki mulowooza earth ne planets ne stars zonna zi asteroids zijja ziraga like bwotunudde mu galaxies ne solar system bazirepresentinga nga ziri ki kati olw'okuba tuli connected ku nature mukyegendereze nnyo akantu akeetooloovu kyova olaba empeta esinga necklace ekitiibwa mu mutima gy'abantu omuntu okukuwa ring ekola amakulu okusinga ki necklace n'obwokumatu era ne mu nsi ez'enjawulo gye bayita ring road eba yina eswaga ery'enjawulo lyekola ki eriyadhu waliyo gye bayita atariqa edairi era yeetoolola ki ne sheitaani bwe yali yeewera okukubuuza yagamba katonda egenda kuyita ku ddyo ekuyite ku kkono ekuyite wansi ekuyite mu maaso ekuyite mabega okujjako waggulu of course waggulu tewakola ki kubanga emanyi ebiriyo kakati ebintu waliwo akakwate wakati waffe ng'abantu black hole eyo nga bagyogerako tebagiraba nga ya square era bakuba ki kagamba buli eyo shape eyina kyeri mu bulamu bwaffe era mbega bw'aba akubega bagamba gundi nakwetoolodde gundi nno neetoolodde kwegamba waliwo akakwate wakati wa shape eyo ne connection kuki ku bwengula ekyo nkireese just okutujjukiza nti tulina ekitabo ekyokusoma
bajjajjaffe wano omuntu alina saako eyo saako gye mulaba kati kambabuuze lwaki entamu erimu eyo shape awali yezita naye lwaki fandami baga nti seppiki twagala emmere ebeere wamu yetula bulungi kuki lwaki tetukola amaziga ga square nedala nezituulako lwaki nono kiina kyekitegeeza era wano wetwogera oli bwakuleetera egiraasi nga ya square oyinza okumuga mpeeri mumutunulawo ku bikopo wonna like eyo gundi eyo mugiraba erina kyekolaki era nze nina okulowooza nti fe abaana Adamu tukola societies ezo zizimbibwa zitya kati abali wano nga bakayana tulina debate discussion egenda mu maaso mugimanyi ojja kunyamba akwata tokatemamwe kuba nti okwegatta ku discussion eyo obutongera ki tulina fitina egenda mu maaso owasa kazi ntomuwasa owasa n'amatovu ng'oli matovu mugimanyi yeriko kati ye vibe munsabe Katonda njagala kisigalemu mmwe onyamba notakola ki lilla okakutte naye tokakola ki tokata obutegendereza bwe tulina butuleetedde tetwagala kusoma beyond what omuganda yazimba structure eno mu kigambo Buganda na kukuŋŋaana bw'ozimba structure n'ogizimbira ku kuba nti ewaffe omusaayi ogumu tegwegatta owulira omusaayi ogumu ogwa tegwegatta nkoze ntya okugupreventinga kubanga ate nze kennyini simanyi bwenzi bwa musajja mu culture yange omuganda talina bwenzi ku musajja era omwana omulenzi bwakula tambulako omuwala bamukuuma omulenzi bamugamba kolaki omusajja bw'atuuka asajjalaata era yazunganga ku mitala egy'enjawulo kakati tutya okuba nti omusaayi gukola ki gwegatta naye ate omusajja tuminaako control kubanga ddiiru ze gyazisayira tukola ki kati twamusaba ekintu kimu buli woozaala lekawo erinnya ki lekawo erinnya lyo kiyambe omwana omuwala omutala guli okumanya nti muyinza okulaki baluganda omuganda najja n'agamba nti kati kazini ono muleke lwaki kubanga structure ya Buganda yonna eri extended family enkuŋŋaana z'ekika simanyi biki byakika bagenda kuba wamu bwe bati bw'otaba na code na system esobola kubalemesa bwonoonefu the immorality egenda kukola ki gwe teberezaamu ng'omwana wa kojja n'ow'ekika gundi muli wamu naye mwenna musobola okwefuna kati buli design yalidinga ku design ki endala naye olwokuba tetwagala kwetegereza tetukola ki bw'ogamba mu Buganda nga seeka nti oli kawase kazini we tetwogera ku masala ga ddiini kawase kazini we omanyi kyoba okoze osembezza obwenzi kumpi obutabadde kumpi you've created a bigger problem because kazini agenda kutandika okukola kazini ki kati jjukira society mubagambira nti basobola okwewasa tesobola kubakkiriza kukola ki wabula basobola okwefuna kuba berinako access okitegera berinako access kati basobola okuba abenzi mpaka ne bawasa n'okuwasa naye basiga nga bakyali benzi kubanga berinako access ate society tejja kubakkiriza kati before you open this you need to open the other thing first ate bw'otunulira like formation eyo yonna yeetaaga emyaka nga 10 2 3 okuba nti ogikolamu ki okukyuka before you unleash immorality mu family z'abantu kati system gye badesigninga nga ya extended family kitegeeza emmere bagiriira wamu okumonitoringa embeera naye bonna abagyetoolodde balina okuba nga baluganda kitegeeza kyonna ekibatuma okweyagala tekirina kubanga kikola ki okuuma order mu society eyo
when you appreciate that background omanya wootandikira okola ki okwogera ku nsonga rather than creating a problem egenda okudda nga togirinaako ki solution kubanga problem gyoyogerako ne gyoli mu kusolvinga tebagiyina mu buwarabu byaliwo obusebe ne bukola ki kati ffe abeeno tulina ekigezo ekyokukkiriza nti ono ow'okumpi omuwasa bali ate bo balina sunna ebalemye tebawasa weewala ate nga hadithi nabi saa sallama yatukubiriza okuwasa abantu bawa abewala bebayita yatugamba la tazawwaju alqaraba alqariba towasa abakuli okumpi ennyo muki nabbi n'agamba nti omusaayi gwabwe oba omwana ajja okuvaawo ajja kuba munafu so nabbi yali alina kyayogerako ku ssaawa eno era societies nyingi zikikubiriza okuba nti ogenda wala tosembera kati baba warabu ate bo fe hadithi fe sunna etumenya yakukkiriza nti bano bakola ki babawasa fe twagala kuba wala fe twatandikira wala kati okudda munda kitutabudde bali batandikira kumpi okufulumamu lutalo kati ate bo live society bogiraba eina era omuwarabu nga watanze mugamba nti wasa ku mufirika wasa ogenda okulaba bonna basituka tebaagala kwevaamu kubanga bazimbira culture yaabwe ku kigambo ekigamba nti omusaayi waliwo abaswayiri manya abaswayiri bawarabu most of the times waliwo kye bayita okupoteza damu osipoteze damu tobuza ki tobuza musaayi era ate nga bw'obanga wavaayo n'ogamba ngenda kukuuma kika kyange obutagatta musaayi is the most logical what approach era bagikozesa mu bawarabu bagikozesa mu West Africa kuuma omusaayi Buganda teyalina interest mu kukuuma musaayi Buganda is ye expanding nga Buganda teyeraba nga Kabira it is a whole nation kati mugende wala buli gwe mutuukako mumuwe erinnya kyova olaba buli omu musajja wa kabaka bagenda bakuwa ate si Buganda yokka most of the tribes wano yenkola yaazo ziri ze expandinga ate bali bo bagala ku shrinkinga kino ffe kitutaasa obusosoze obuyitiridde bali kibe exposinga ku busosoze kala society yaffe ina inclusive omuntu kyangu okubeerawo wano n'abaawo nga tetumukinyiza kubanga twamanyira like obwongo bwaffe bulowoleza wala n'owewala tumwagala bali oyo mugwira mwegendereze era amalina ogamba nti ayuha algharib ta'addab enjogera yaabwe gwe forena weeyise bulungi balina n'obuyimba n'obutontome bungi nnyo obudescribinga omuntu atali wamubo kati abo bazimbirawo struggle gye balina mpaka kati yakufulumako bweru wa kabira yaabwe fe struggle gye tulina yakusemberako like olaba sunna ezitusumbuwa kati eri bwe kiba kyayanguye lindako wano kigenda kutukaluubira kati ojja kufuna approach ng'omaze okutegeera butya bwe tuli wired ogambe nti akatusooke tubasuuze shiriki ono mpola mpola like you don't attack here because this whole thing becomes emotional and when it becomes emotional you can't win ogenda ku inspiring emotions zaawo kamutandika okukubagana ne emotions no one wins such a discussion kati lindako katono ogendayo mpola mpola however akujjidde nga nampijja ne sempijja inside nga seeka you start thinking nabo how to get out of it mu kukiggusa that is an internal conversation eyo conversation eri munda mu umma talina genda ku social media ekyokubiri si problem y'abatali basiraamu kati kamba buyo na kino mumanyi lwaki wano mu ngate discussion muntu te mu yamaanya ate obudde bugenzi wano omuganda yasooka n'akulekera polygamy culture yaffe bwewakiri tekya polygamy nti mumanyi lwaki I believe siri certain nti nakoze research ku kyo naye mu kusoma ensi mwe tuwangalira nafunye ekirowoozo kino baakuleka owase bangi such that weewala bano kati omuganda nga akwewuunya okulekera otale wonna wonna
nosiganga nona akuli okumpi yagala mukola ki. That is how omuganda bwakola ki bwalowooza. Mu aya ekkiriza polygamy mugimanyi aya yava ku ki in khiftum alla tukhsitu fil yatama bwe muba mutidde okwenkanyankanya wakati nga owulira omuwala gw'owasiiza omukyala gw'owasiiza mulekwa tojja kumuwa kitiibwa kye. Allah yagamba atya fankihu ma taaba lakum mumuleke muwase bye mwagala mu ngeri y'okwewala kino muwase babiri basatu bana right. N'omuganda okwewala kino yakuta zunga naye tosembera wano kati gw'ozunze tonaana ku appreciatinga kye yakuwa kati omukaluubirizi oyagala gamba olye ebikwetolodde omale like takitegeera bulungi ye nga ye ki. So obuteetegereza ate nga amazima gali nti when you deconstruct that construct because that is a social construct a very deep one when you deconstruct it recklessly you unleash obwononefu bwotagenderedde. Baleke ba Luganda for now because wano mu Uganda okimanyi kazini wa atula naawe wano musula mwenna mu nnyumba nga tewali abakola ki kati structure ekyali bwetyo erina byebadde ekutte. Beera wala nnyo na kino akiguddemu you can help them individually but to become a public debate oli mukuggulawo olutalo oluli beyond lutagenda kukola ki ne ku masjidi kwosomeseza abaguzimba n'abagulabirira bagamba tabani wange tadda mu ddalasa yaani yasseeko oyo kubanga mu Buganda omusajja aba wa kitiibwa ng'ewuwe waleze abaana basukka ku babe. Ekyo mukimanyi structure ya wano ekimu ku bitiibwa ebiraga obusajja bukulu ye nnyumba ekuli omanyi nti waliwo n'abajjanga ku muzikiti n'ajja ku lanchi n'atagenda oyo ye musajja wa wano era ye mukyala wa wano kufumba era entamuziba nnene makate muli lusimba biki ezengero zaffe ezitulaga nti everyone ajja kati wataba na system ebafuula ba Luganda omanyi bagenda wala nekituka nti n'omwana gwoleze nga si wuwo afuuka muganda woono balinayo n'akala ak'omukago okugenda nga basembezaayo so eyo construct we need to study era construct eyo nkakasa yatuleetera n'akasiisira akakeetoloovu olwokuba family extended tulina okutuula wamu nga tukola ki okutambuza empisa n'aqiida because omuganda teyawandiika kati woba onaasomesa osomesa mukoze eki tolina masanyalaze first of all weetaaga mutule wakati omuliro nga guli awo mwenna muwote osomese sikyo kubanga emisana tuba tulima kati osomesa otya ngeri ki gy'okuŋŋaanya abato n'abakulu batiisa enzikiza teekawo omuliro beetoloole ki omuliro batuuka okulya kati that secular part yatandika bwetyo nebanga etuyamba era mbakubiriza nammwe kyebagamba okulyako n'abaana bo kyebaba bategeeza nti lyako n'abaana bo lyako ne basiramu banno mutuuleeko wamu. Mungu yakikola nga kizibu nnyo okutuulako ku lusiniya ne maana mukubagana afuta lusiniya pozi nga enjala yabalumye muli basiibi ne mwekuba panchi z'okusiibulukuka naye mu mbeera nga kizibu. So mukama wange ka paati ka secular mbadde nsaba tusigale nga tukyakola ki tukalowoozaako ffenna olwokuba tuli part of this nature and tulabye nti many things mu nature waliwo importance gye twataakinga kuki ku kantu ako bwe katyo then oyinza okwesanga gwe otambula okola ki oli mu secular naawe weetololera awo bwoti nsaba Allah tabaraka wa taala atuyambe nsaba Allah atuwemu obulungi mu musomo guno mu kaseera ke tutuddeko ffenna